wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kanyigira ddala ne kastopinga nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Musibye mutya bannange kansubire muri bulungi Shame Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja era njaga okubategeeza nti ndi bulungi n'okusinga bulijjo ate bwembeera kati ate ndi bulalamuko so njagala okwebaza aba Boss Beauty abasangibwa ku New Pioneer Mall abakola ku nsusu kati kikwetagisa kubeera buli lunaku kubanga weeyiyeeko mu makeup okubeera ng'ate onoofulumako wabweru bo abalemfai basindika sente ogwe ali e UK bagula tiketi kubula kuzimalawo basindika sente gwali e UK Canada US ne bakusindikirira abantu babali e Kampala nobeera nga ate totawana bw'okozesa kodi ya Zubedah bakuddisa cashback wa $3 singa oba osindisa sente ezisukka mu $10 so gwali e Canada US UK beera ng'okozesa lemfi babeere nga ate bakusindikira akasenteko information yonna endala gye weetaaga okumanya ku squeeze back awo weeri Manda Express Cargo bo balitaki bakutikira ebintu okubijja taki babikuleetera e Uganda so tomenyeka nnyo ng'oyina ebintu ebyoguze oba oyina ebintu ebyoyagala niyo kubya perfume yange abula ya perfume bireke njiwulire ewunya mu kalango kano nze perfume Sadi yawabye perfume Danna bulada oba kikasuku wabule bule perfume olaga wate nga tugenda kukola oto yenjera biki so byebyo Mimi's Glamour ka perfume ako katisanisiro tulina Yara tulina perfumes ez'abaami okuva ku side erere ya Sansiro tulina diffusers Loreva okuva mu Loreva abo nayogera n'omugagga direct era mpereza ebintu direct nanyini Loreva diffusers tulina mukwano diffuser siwe uno batukozesa ku seti tugezera iti nyingi akagisala kati tonna bitegeera bino ebyabagagga kyalimu ebyo ebyekinako ebya light kati bona obitegeera bino diffuser kaba kafulumya kawoowo
tulina diffusers z'emmotoka, tulina ezo ez'omunyumba. Babituuma erinnya. Tojja bitegeera bino ebintu Kasule, ojja kumala obitegeera mpola mpola. So tulina sharriers ennungi n'obukaaya kati tuli ku wholesale tusuubuza n'okusuubuza. Yeyo level gye tuliko. Osobola ogendako ku TikTok account ya Mimi's Glamour, ya Instagram, kosa ne Facebook page. Mimi's Glamour Palace. Ojja giraba. Yeah, we feed your beauty. So ombera ku status yone ndabo bukaya nengamba oba nsiramuke banange bungi ate bulungi obwekike ebyenjawulo nze nali sibutegeera nga nze ndowooza oba buno buki bukaya obwebike obwenjawulo bwonna buli ku Mimi's Glamour kati wali tulina shaliya z'abaana ate zo naye waliwo kyokola ekibi wapudetinga ka status ne kafuuka layini emu nga tokyalaba olwo nnaku noonya ati nsimbi oginoonyeza era awo kyova nkolera seemwayi ate otya andi gye ntukomo ginoonya nga seemwayi gye tukomo gifuna seemwayi ebe tutaddemu naye ate awo gye nonze wenkunenyeza gye nosale tuyite sente ozituweere eddala lumu totawaana ffe tetujja kweka tukubire eddala ekifaananyi musente muzituwe oba pulezidenti yenna azigaba eza seemwayi azituwe simanyi kuba ate okubanga batusibyeko ekintu nze ate mmanyi n'okumanya naye nze baŋŋambye enkolera seemwayi naagitwala simumanyi banna kaakati awo wennyini aba eco photographer and videography bakukuba ekifaananyi nosigala ani gwe agenda bakuba ebifaananyi waŋŋamba otya nti biko wali tetuli basponsa bammwe waŋŋamba otya tuli basponsors bo kati tegezo ino sasula kasife tukuzaala waŋŋamba ddi noŋŋamba nzize mbafiidinga bannange nete ekintu ekizibu temusiima oba oli mu mbejja nga gwe mutima weesibayo bwesibi olabika oli mu mbejja nga olinayo baganda babalangira bannange olangira olangira naye basaagala mwerabire Kasule abantu mwerabira nze alaka mulangira tokola kino otalangira mwana mwerabira kati nga naleetera kasuku t-shirt simanyi oba wagira nagiraba ogimulangire ne Saimo oyo kagati ne muleetera akawoowa akabbeeya akaloreva akakozesa ddi naye leero takeekubye sikawulidde ate ngamba nina okukawulya lyetteeka naye omusajja oyo mu nvi yakutadde nisha portraits bo bakuba bifaananyi oyinza oba bawakamuwadde ne kalowooza nti alina ssente bazimusaba nisha portraits kiriwa omwana oyo tulina okumulanga bambi wera kati gwogenda ku stage asobola bibapangisiriza ye asiiga bino ebyokusiiga obusiizi nansiiga nakusiiga asiiga nature then osooka okozesa ku stage kogenda okukola stage ey'obulabe kulaboneta ebyange obimanyi sikutegedde mumpe wali mumpe for business ebyange obimanyi when it comes to stage kitegeeza nyamwetaaga nnyo mulungi nnyo oli omwana akola animations ennungi okamala obukamazi era alina wano ba filmmakers bangi bakoledde animations ate ne batamusasula lwaki alina omuzimu gwa butasasulwa nedda bambi kali naive ko kalowooza buli omwaka wa opportunity kalowooza naye it is not good ndi ne Kasule Robert ne leero era tumukomezzaawo leero tonvuma sinnakiri kwata erinnya bampe essimu Atlantis kana akalango ko kagenda kugaanamu Atlantis Plasma Designs bo kyanzigi gate pagola bane pagola mujinjo chaze kubwerere tojja bitegeera nabyo mbuziza manyi banange kuloza abantu babimanyi eriyo omuntu ngayagala pagola naleta manyi pagola yeti kabanga katenti ate uli anaye boje nedda nze njimanyi pagola nesimanyi wenyiza jinnyonnyola abantu ne bagitegeera pagola kuba ngenda nagikola ali ku dduuka I'm going to do a pagola at my shop because wabaddewo ka shade nga kalinga kamotoka so I want them to come and do a pagola wait straight yo teyinaamu kaavu okitegedde kati njagala bagikole wali ewange bateekemu obumuli so because I want to open my shop officially next year biidhinillah awo bonna bakasukunja bayita era same location yes same location bakumanyirira awo ani agala ebizimba oyo Atlantis
Enyuma nga tennaggwa. N'agitekamu enzigi. Ekintu ky'oggala ekizimbe tutakawo nnyo bungodiira mu kalango kano. Ng'agamba nti aggala ebizimbe gamba atekawo enzigi n'amadirisa. Ye ttaamu entuufu ekozesebwa mu luzimbe. Kyakiggadde. Bagamba nti nno asereka. Kati ono aggala ebizimbe. Nga ataddemu obungodiira obutajja kunyuma nnyo. Ekizimbe njagala bajje bankolera pagola bwe manzi gwe bagambe nti Atlantis. Plasma Designs. Yes, Plasma Designs be bakoze pagola eno. Okitegedde. Gamba pagola nkaagadde. Kapagola njaga kakolaawo. Obadde ogamba nti era mu kifo kyekimu obadde oyagala nveewo. Ngenda kukolerayo monira pagola. Ayaki ne maama n'omwana gw'otazzaako. Simanya baakuyoolamu amagi. Naye kyembuuza. Omwana wange oyo abaluma nnyo. Naye munnange Kasule wazaala mu mukazi omwana ogwo. N'otazza ku mwana. Siddanga mukulya mukazi gweweegaanyeeko olubuto yadde gw'otugamba ng'okaaba nti aluggyemu. Endagaano yaffe yali yakuzaala bameka. Abajjamu tebazoogera. Abazijjamu tetuzibabuulira. Gwe wava ku bakazi abeeyerusa. Awe wali otambulira jjukira. Abeeru. Wallahi ebbanga yonna kaseera nakumanyira. Ng'okwana bakazi beeru nagate mulimu mweru mutuufu n'ogwo. Nga bonna ngero beetegereza amavivi. Kyogamba n'oyo omwana yali yeerusa bwerusa. Aliwo. Oyo omwana eyankabye ennyo amaziga. Kati ate oyo yekka yeyakuba n'ebisiraani ndowooza. Tewadda mufuna mweru waddala. Kati n'enzira mu baddugavu. Gwe tosobola kwaga mukazi muddugavu ate si ogenda n'owekizigo n'omanyira awo. Ate obeekizigo ate nabayiga nnyo. Ekirala nga abakazi abakulu bakufuukidde abakazi abakulu. Kiki wabana babamba. Ze ndi wazishuwa. Oli washuwa toyagala nnyo nti ona ate batazaale nga tubuzaayo biki ebyo ate atuuka eyo akayinza nyaga kuddaka. Single mother nanti nze ndi single father kati nange njagala single mothers mumanye ennaku yammwe twetegeera bwe mbadde ntambulira ennyo naye kati nabivuddeko nafuna naye nagamba nawasa tewakimanya nawasa mbaga gye sinnakola nze manyi kimu mpozi ngewasizza ngatto mu bulamu oyagala nnyo engatto toyinza kuwasa mukazi n'oleka engatto ezo sente toyinza ziteekamu nedda naye yabitegeera ate kati bambi era ebyo ebyengatta abimanyi. Nasembayo kumanya wa birthday. Yakolya birthday ntwali emmere bannange. Kasule tewandikyaye muwala oyo. Oyo omuwala yakolera birthday. Nagulira engatto yakakadde se ne baziwalira. Oba ye yankyawa. Ayinza oba ye yankyawa nga sina kiddako. Kizibu. Kasule oba oyinayo akantu katono bwe kati keweekwasa n'oti omuntu. Simanyi oba bakuloga bulozi. Nze ndabika mama. N'omukazi g'otulaba nga alina future entugamba yagenda kusobola Kasule. Takusobola oyina akajanja. Mwe mba mundabira ne future yange. Mwe mwagala mundabire. Nze mba sigirabye. Kasule ne. Ekirala nze baŋŋamba mbu relationship entuufu etandikira ku myaka aga. Togawezanga Kasule nga wazanya mwana gw'endugwa. Naye okinnumiriza nnyo. Omwana gw'endugwa gwa mwaka ki? Baŋŋamba waliwo nga baggulawo national theatre. Ate awo mba awo siba wa. Kagatto. Ala toyita musajja mu bintu bino. Lindako ate yaliwo asinga Uganda okukulu. Toyita musajja mu bintu bino. Ngenda kulimba. Ngenda kuwa emboozi ye. Kuba erinnya ndyogere. Ndyogere. Erya Faima. Gireke. Kagatto toyina kyotaŋŋamba naawe kibi. Mbadde nkugamba dadi. Omukulu ono yaliwo nga baggulawo national theatre tewamulabako yakulaba dadi yaŋŋamba oli mukulu lwakuweebuzaabuza Kagatto bwakuwankuwa nina emboozi ye ntiisatiisa mbu toyogera amazima mbu alina emboozi ye ey'omukazi gwe simanyi emboozi y'omukazi wano gwaŋŋamba akuba saagala mwogera linnya gwe tomumanyi tomumanyi kakati it's like okutandika okungamba nti wanda banganga nsoma egiini mu myaka vakuva yanumize omukulu ono agambye alina omukazi gw'amanyi gw'oyagala tamumanyi gwenjagala gwewayagalako ng'omukwano gubasaza gutya nga naye bw'aba amumanyi kuba nange ndi mumanyifu oyinza obutamanya be nayagalako kubanga mubulina kufolowinga nze omukulu ono aludde mu theatre naye yeegaana amazemu myaka emu siruddeemu yaliwo nga baggulawo theatre eyaawa yakatolubwama gye nali dadireka yazannya omwana omuki omwana wenda gwe yali wa theatre teyali wa theatre ejaggulawo gundi dadi soko balebalemu omuntu gwe yazannya omwana w'endagu ng'ali myaka nga 3 kati saazi naba myaka emeka omwana w'endagu bamuzannya namuzannya ni myaka 3 omwana w'endagu bamuzannya mu 9 mu emeka
mu kyenda mwenda nze nali nkyasoma nali na mu primary omuntu ayogera Kasule totandika omulese no kunkuba naye awolereza talinda ko nze sirese taddese kukuba nze nze kwogera mazima ogambye olina omukazi gwomanyi gwe nakola ki gwoyagalako kati nze bwe mbanga nze ndi wa mirembe gya mu gyataano nga gwate mu kyenda mu esatu wali osoma mukazi be nali njagala wali obamanyi tolaba wali kaseegu kato nasegu kandi muto buno bwana obulingiza abali mu kisenge bibakola mu katulike kufulu bagenda kufumite akasubi mu muliiso gwe tumaina kati nchalingiza tokiraba kile kisola kita ndoza kakati okitegedde teri kintu kinyuma ate ono okwagala okumanya omuntu gwenjagala nawe oba ofuna simanya mbanyumiza bamunyumiza badda mu ŋŋambo wanyumiza nze bwe baze nakunyumiza ekyo kiri okay ate ekyo baba akunyumiza oli wafuna quality wafuna gundi nina matu bwe mbanjogera ebintu nina ebintu byenjogera ne tobola bembozi njagala mwogera ne bwoba mwogera ate bwo mwogera kati kirumya gwe naye noli naye kati gwe kyakulumya nsonga nti nze oli muntu wange nali twali twabeera naye kati bwe mwesanga kibeera kitya ekyo kinyumya nti nze siwalana naye nati kati oli ye wali nenkola yange siwalana oli wali ki oli wali kati sesola mwogerako kubanga munnaye kati yafuna omuntu yabunkinga on nange nenkola kyempulira kye kindi wano kingamba iyo omuntu oyo tosola mwogera nedda bw'oba mwogere munayakana munakola basinze bw'aba alwogera manya akantu kaffe kali ngamudde ebbali bane yakantu ako namwe ayiga kabi nedda kalungi nnyo kubanga mudongwa nnyo wandi kati folo tuba tetuliimu mu mboozi zo tetuba tulaza oli g'oba oyogeddeko nti munnange wayagala dde omubuukira tetuziriimu ekintu kyenjagala kulinako mpala naye nti bwe mba nga njogera ekintu kyonna nze soogera baŋŋamba nalaba firimu biki nkugamba nti awo naliwo wano saaliwo ayina omuzannyo muzannyo ki Decade muzannyo gubeera gutya nga tegulina kigambo kya Luganda oganegenti gwa Luganda nti emyaka 10 egiyise mu maaso gange kuba amasomero era traditional schools ezayambazanga n'abaana ebinankani obutogera luzungu zaaliwo kuffe mwe mwakitandika anti ayinza olowooza wa kitalo nedda ebyo mbimanyi abula ayingira leero amawulire alowooza nti wamawulire ennyo nga tonnagenda muzeeyi omuzannyo gwe gye guliyo nga lumu guliwa La Bonita bani abazannya manyiko batono nedda tubuulire kale abazannya abamu temumanyi nti wali abazannya ono mwali sirimu ono mwali sirimu ono mwali tolimu tazannya tamanyi dadi wali abantu bani nedda ndi kyetubuuza kulinda oveewo lindako wali andi manyi boba dadi bw'ovaawo era tusoba mu bukyaza ate era ye nanziramu nandagalo nze ate nze dadi tugenda olowooza nti ojja kunjogera agenda kuza emyaka emeka 10 celebrating ye kati muli tulaba nti ndi muto nnyo ogenda kuza myaka 10 I'm celebrating 53 years nange sikwepima wa 10 celebrating emyaka gye 10 ku stage tekirina buzibu matovu simulaba haina kifaananyi mu nsi nenga mwali kyobola birinya kweriri yafa talina kifaananyi mu matovu ntanda tomumanyi be baali asente za ceasefire nebyandi sibimanya nti ceasefire temwali mu bazannya nakyogera kati nange saali bwe nakyogera ko bali baagala kunzi Kanyanya mwali muzannyo gwe mugonde Kanyanya oyo mwana akaana ako kalungi Kanyanya sise mwogerere gwe mugamba sise mwogerere ojja kumwogererako mu video yo kuba nawe ogenda kukola interview eno si kyekyo Kanyanya mwali kisike kase mwogerere mulimu ne bro Stuart and Bruno ako katabaniko Professor Boni Professor Boni mwanzanyisa ya episode busatu ne mungoba walimu mbuziza nekulo kutantu ali mu meeting ne munjogera kale ne mugambo oyo mumuleke ne muganti oyo mumuleke tabanatu wagundi ndala bakyagitwala kakati banange mugende mulabe ku muzannyo guno baguyita A Decade Through My Eyes nga celebrating emyaka lero bya luzungu wageze okulaba nga gundi gye tuyita audience y'Oluganda yo gimazo gimatiza ematidde mwagigoba
ate bagigoba it's because nti muleta ebitabanyumira muleta ebibanyumira bijja kunyumira kati nonyeza bana abagendo nyumirwa bino kati kakubulire kino nze katemba muzanyide ebbanga ate nkyamuzanya osooka nga nomatiza audience eri mu lulimi lwo nolyoka onoonya audience ey'olulimi leero kanonye ku y'oluzungu anti nze nkugamba kino nti olinaga omuzanyo guli mu luzungu Abanayuganda babikoye ebyo bintu by'ekisimu kubona bolinako kuli amanyi luzungu obwedda kyenninda bano situati muzanyisa oluzungu tewali awo amanyi luzungu kakati anti kyetugamba kyova mbadde nkubuuza bona ddabye ekizungu kiringa gojjola kubuulirayo omuyimbi omuwana ayimba ennyimba z'oluzungu ng'ayise kubonna wano tekuliiko amanyi luzungu mwami Sematimba kino kye bayita iron badde kyami munna kye mwagalamu alabye kasiti ate nagamba ya luzungu tulabye gundi ekigambo kya luzungu omuntu wa wansi wamajja dadi omuntu wa wansi mama nga yagala olaba emizanyo ayinza olaba kino n'atakitegeera ngenda laba ki ate era bw'obanga okola ne kuba tuli mu Uganda title togikolanga mu luzungu ekireetedde abantu emizannyo abamu kulema okugiraba ng'ate mirungi nnyo titles zituuka ekiseera ne ziti goba abantu nga balowooza bya luzungu waliwo bazanya ko waliwo obuzannyo gwe walimu buno ekyanze ekya zaabu golden calabash gwayina taito y'Oluganda ekimala ebita ate kimala ebita embuga ate eyo taito si kyetegeeza taito yali anti kakati okimanyi bulungi nti tulina kye bayita artistic liberty nedda nze ekyo nkikkiriziganya era kyensonga lwaki I didn't comment naye anti kati kankubuleko amazima matuufu gali mu Uganda wano okujjako ng'otugamba nti smile through my eyes audience yo yeri najera nebo banga audience yo cyali n'abawana najera twale tunagitapingako twale twagireka mu film tabimanyi gireke twale twagireka ezenji gireke bwoti wano batereko ne bano bana abazenga balaba wamaddadi kyengamba njinonyeza najera abantu bango okumatira kyoyogera nga batambula n'ekyo ekibaddewo najera njinonyeza eranjirina niba kakati bisoka bikinonye nga sineeyongerayo kyetuba tulina okumanya kiri kimu nti abantu olina okubamatiza n'obanyonyola nti ddala ekituufu kyogenda okuzanya soka ove mu kamera genda onoonye ekisumuluzo ky'emmotoka asudde ekisumuluzo nze osudde ekisumuluzo anti mbadde njagala kunnyonnyola kyono naye katumale okinoonyaako soka onoonye ekisumuluzo naye bwe nvudde ku mmotoka nzizaawo kale bannanga ati bina ebintu bya mirembe bane munonye ekisumuluzo wewuliza bulungi twewuliza bulungi so kagatampadde n'emmeeza wedda noonya wenteeka essimu yange ngandi ku kajanja kootudde so olina omuzannyo oweza emyaka 10 naye nasazeeko nagenza okigattagattamu nga bwenji bagamba emituufu kubanga kyamimu kati gwe naawe olaba wano ne twogera emituufu yagamba bakuze nnyo ejange njogera saagale muddaawo mbuno omazemu emeka mu art nze sisobola kugaana kwogera myaka gyange gye mmaze mu art naye olwokuba nti temuli kucelebrating nze tewali nsonga ati ntandika okwenyumyanyumyako mingi mukko naye najjeeko tewali myaka mingi bayirawo kyenva njogedde 10 kyenva njogedde 10 gyegiri siriasi gyembadde siriasi kirabise kibaddewa ndakyesa mu motoka kiki ng'onyeenya omutwe yakukyaziza owulya simu toli mu mativu naye yakukyaziza ogende weekyazi ntya buti omusajja gwe bayita katolo bwamma wamwambala n'omuddawali menta mwalwa nnyo mwenna twalwa nnyo ffennera kyokola kati mukama naye yali akisobola bulungi n'akuvaako n'akulekaawo so ate ekintu ekyo kyogedde tekirungi babba n'akuvaako n'akulekaawo obadde tonanvaako badde okyandika mbadde kuliko naye nga kisumuluzo kiri siriyasi okusinga kye tuliko naye nga munnange nga motoka kange ka bulamu bwe kagendera awo nsi nagiga olwo bankube malo nti yaweddemu n'akamotoka mmye nga nkalazo nga bakatutte butwazi nyinza okuba ekisumuluzo nkyesemu bino byenjasami anti n'omwana naye agenda n'ambeera bubi oyo alinga ayina kyeyansasula kati golaba kako ne kabula tukanoonya kakusitula ekyo si kyenjogedde bakafuna nti bwe kaba kazubeeda abeewaayo beewaayo awo ne bakasonda kye bayita social capital amaanyi gaakyo nti olw'okuba olina erinnya kyangu okufuna abatulakinga abakola biki ne bakufunira ekintu kyo ate oyinza okusinga omugaga ateekamu ssente ne bazirya so kati gwe social capital omuyina
omwana nga atutte essimu yange ate ow'essimu yakubye ate manyi sistange bamubbye essimu naye si abamu future yamugulira ssimu ndala bamubbye Oppo ye naye Oppo ye badde ya bbeeyi kamu kitundu goloko Oppo wagifunamu obuzibu ate tojoogerera nnyo kati okoze otya producer agenze nayo eyange ow'emmere tugenda mukubira tutya ow'emmere okwo kwe tugenda omukubirira banne nedda teyandigeze na ssimu yange bagambye kola ow'essimu ye erya oba nkuwe yange oba nkuwe yange oba omukakafu nti oyinamu ku ssimu sikimatidde bulungi ekintu ekyo kiveeko gwe kati mu myaka gino 10 gyogero celebrating mwoli nno nageze ne mbakolerawo nake nabakoledde okalimu ntya nanti n'abazanyi nategedde nti abo tebajja kujja naye nenfuna wembanyiga wazannye nga tomanyi ojja n'obanja sente ojja zifuna mwe namba lina tukozesa ebifaananyi ebyedda abantu batumanyi tuli myaka 10 kasita tokola kiri ekintu kye wankola mu inbox noweereza akafaananyi oba kaddi n'otuweereza akafaananyi nga gwe nolabikako naye ekyemba ndabikako nze sikyuse nze nalemerawo awo mutono yoyo kati mmwe ozannye kati si mu bubi watuzanyisizza mwazanye nga abantu bwe batajja olwo mwenna buli yali nga tebajja bagenda batwogere nti twazanyidde obutebe lwaki tebajja naye otembeeza tiketi oga otembeeyangoyi naye theatre bwetyo kubanga omulimu gwaffe gwakutembeeya ffe tuli omulimu gwaffe lwakuba twagutuma gwakutembeeya kati ate gwatuuse gwafuuse gwakusabiriza anti munnange babyonoonye kati jjukira digito yazze Kasule abantu obbaleeta kati gwe laba wano bwe twakola omuzannyo omulungi Golden Calabash omusajja n'agiwamu essente empya n'enkadde jjukira gwe wali omukalabalaba waabwe nakati ebiwundu kyani naye abantu bannayuganda kati ensi teri basonyiwamu ne mugana okujja okola Golden Calabash naye nze nayagadde kye wakoze omuntu omutuuseeko anaabawa ttima kubanga olaba kyamimu wano nga tutudde wano simande leero zitembeeyezza nga bwe twazitembeeya tondabye wali wembadde ku ssimu nejjukira edda twatambulanga mu owino ne tugenda gwa Kisekka tugula emmere y'ebbiri abajjanga abantu abajja 1000 betwaleetanga throughout that time twafisaamu 3 agabeera consistent ne gajanga tugobera kati agenda kutte wano mu ssimu ne mugamba ogulayo tiketi mmeka ndeterayo n'omulala ne mugamba nipayo emitwalo 3 tajja gikola ki alina bw'agikuwa naye kakati kamugaye nti tiketi ya mitwalo 2 VIP 8 ngamba empayo VIP 3 okitegeera 10 n'emeka okimanyi nno abantu era batuwagira mu byaffe bw'otakolayo sho tebakuwa ne bw'omugamba ki era abantu abatwogerera nti kati shokola zaaki awo we tujja akasente era kati nange ngenda kukola kiri buli mwaka ngenda kukola eji emu totawana na mukolanga buli mwaka mbayo neki emu kati gino giri 10 olala njabbayiya era mbaleetera ekirala ate mune tukoleddemu era mbaleetera ekirala kuba gwe mulimu gwe mwategeera edduuka lye naggulawo okitegeera wakkiriza nti guno mulimu gwange edduuka lye naggulawo naye bambi ate nkyagadde baguze amina abantu baguze ze Kasule nkunaggambye awogenda kugoba abantu kula bonita sijja bagoba njaba tera screen ebwe lwaki mbagoba bagenda kuba bangi jukira la bonita teyina wabweru naye nga ate ekirungi kyayo nene munda eyina atuza abantu 10 tulamba lusotula ate andi bwe batuwa ku 7.5 buli obutebo bulala obusasulira balina obutebo bulala buli ne katomindi ya bambi nga tuli mu show ya Kasule tiketi za meka 2 5 emeza nga tuli mu show ya Kasule nsaba abala bonita omuze guno mogokomye temugeza ne mutawaanya director ne nanyini shaba amenyese nnyo ng'ayagala kuwa abantu be bannange temugeza ne mutandika omuyindi omanya okwetalataala emmanju eyo omanyi omuyindo no tukolaganye omumwago ayikakutya n'okukutya emirundi gye tukoleddewo namugambako ne mugaa tusikulaba backstage yange todda nakimugambako kasi sikulaba ngozize backstage yange nakitegeera n'agenda era taddanga naye nange era nemmanya bwe nti kale bayi mukaaga ekitone nnyo ekinene ennyo bayi mukaaga obe ng'omaliriza because theatre tobanga ali mu kisaawe n'abantu bano baako okuddeka nga buyise jjukira emizannyo gyaffe tugikola ntugyimalanga 8 twavaayo kyekibadde kitumenya ffe theatre kyobula nti tubadde tulina ebizibu bingi naye nze kimenya ku balabi ba theatre bw'ogumala amangu bayomba
bw'ogutwala ennyo bayomba bamala ku Bati Valley tukumala ku ssaawa 4 n'eddakiika 3 bababuuza katuddewa naye ngenda batwala wali ku Climax bonna bagamba nti tetwagala wuuno na sponsor Climax fena gye tudda oluva ku Labonita nga tugenda ku Climax gye kiggwera wafunye engoye za Climax anti oba olina okyusa after party eba eri ku Climax Kasule Robert okimanyi mumanyiko ngatto zo wazifuna nagwa tokyazireeta nagwa awo nagwa Manda Express Cargo ono mukwatemu ngatto Manda aleta ngatto mama kuva Taki oyo kati tuli bwe tuti wallahi tetuli bwe tuti buli ngatto ya buli kika bayira we ngatto z'ettaka ennungi ngatto nnungi ate brand ate original ngatto z'ettaka ennungi abo bola babakula nga wadde Taki n'agula banzegi buno obudaala bw'okukkuba naye amaduuka agaddala brand as in brand navayo nga nkuzeyo sneakers zange ez'amaanyi kati ekirala kyembuuza embozi y'ettaka ogenda lekerawo ddi ogitunyumiza tesi yakuggwa kati nga nzize yate odde n'endala kuba nkyaginyumya nnyo kubanga nina olugendo awo mu maaso era atera okuggwa nina olugendo lw'ŋŋendamu awo mu maaso awo inshallah ettaka wamalayo bbanga ki ennaku 10 mu nnaku 10 wafunira emboozi eyo yonna nyabo ate naakabanyumizaako kwota sina waafu kwota mu nnaku 10 nnaku 10 kati bw'owezaayo omwaka gwe anti omwaka olwo ngenze kukola ate kati awo oba tolina byakunyumya mba sirina byakunyumya oba busy naye kati nze nalina oyo omwana Manda Express Cargo nga ntambuza nentuuka n'abaliyo gye batatuukanga nali ngenze kulya bulamu just nate nga bwe nsuubula kati ngandaga kino ngenda kuzi emmeeri ezo ez'ebbeeyi ebifaananyi by'emmeri nga tewabituwa ngenda biteekayo mbulina mba ndi eno n'ebiteekayo omanyi nze njagala nnyo ebintu ebiriko obukakafu anti oli omwana kyova agenze n'essimu yange kyomadde nkikulaga essimu yange eriwa okirina ekyemmeeri emmeri njirina emmeri baali bagiyita batya nagipostinga mwasoma ekigambo ekyali wagipositinga manda nagipostinga ku status yange ndowooza yavaako mangu teri status yo n'emu gye siraba bannange sapostinga emmeri sijijjukira saagirabika saagitegeera nali erina abagagga n'empewo ye eri ekyuka era njagala bw'omala sho abantu mutuyambe mujje bwe tumala sho tugende ettake gontwala ku ssente zo njagala tuziryeko kino ye kiggwe Kasule siryanga n'obusente obutono bwenfunye obwavu bunnumidde ebbanga siryangako yadde ekikumi kyabula Kasule mukama tusaasire bannange mugule tiketi olye ku ssente yange tulye ku ssente ya Kasule kyoba manyi ekirala Kasule kuliko red carpet kuba emyaka gino 10 ndi mugumumu nkumanyi olooza munakulabyo jjo naye guma Kasule oyisemu bingi guma guma walyanga ekigere kya Royal Theatre ekyannamutebi muzee kakataka esente yakosala kagirita nnyuma yona gye wamutujjira twali tumulabe mu bintu byekala tulina tabbu talina watu kalino ndimubazimbira kafeeyi kano kajja katandise na spams tekajja lwawo nnyo kakodomu kenkagalako nkakodo gokimanyi gola okuba omanyi biri golooza buli kimu na kimu omanyiiko ebyo bimu naye bannanga omumwa tegukomanga omumwago Kasule oyina omumwa buli wenkasa nga nkikalangira Kasule oyina omumwa nze ate nali manyi wowerezaogenza celebratingira kyekizibu kyange amaanyi gano agese Kasule owulidde esho y'omuntu ng'oga nti manyi bulungi lwaki Abitex yenkana bw'ati otegedde Kasule otegedde bulungi omuntu bw'avaayo n'agamba bannange kati kanne celebrating enganze kubanga ffe waffe teri atucelebrating teri wogenda kusanga bawadde Kasule awaadi tebiriiyo tetuzirina tetulina we tuva kati ffe tubeerawo nga twenyumyako emyaka 5 we banajja bagenda gabira baana bakatandika we Kasule teri agenda balowooza kuso celebrate when you don't blow your trumpet no one else will so kati ffe naffe twakkiriza kati celebrate era ndi musanyufu nnyo naye mmanyi bulungi lwaki bajja ayogera era njagala kugula tiketi zange njagala kugula tiketi ogula tiketi ne luli wazigula saakusasula wazigula wansasula nguliyo ddala tiketi naddala kuba mmanyi obulumi bwa theatre etukubye emigo olugendo lubadde luwanvu wallahi lubadde lunene era abantu nze nakolako kyo nenfuna abantu 3
basatu ku 3,3 ze siringi 9. I'm telling you 2,206 waliwa mu Kiganda ate ku Christmas ku Christmas lwaki neewuunya nga mugudde nkala bakyatutuuka tetwafuna 6 naawe begwe alinda baze mukola Christmas e Kampala nkubanga nanzita naffe twali mu kitwali yali Easter yali Christmas era eno yali Christmas naye lwaki eri yali Easter ne bakiŋŋamye mbu abantu babagenze mu byalo tubala bubi naye kati ate kweri yasa nali mu kyalo gye baba bagenze neera ne batajja baali balya mmere kiki naye mmwe muve ku kintu ng'otaddeyo ng'owa theatre obisana n'ayina muyimbi wali omwana yali atende wali ekivulunga kya nusu 10,000 nakirabako ku Bruce jjajja Bruce yakuba gundi ye wali ebyo byazinaazina awo ekyebando nga waliwo wali bamutaddeko kadongo kamu kikaali 10,000 kyo twagirya nange nagirya akatogo twali ntata Samuel akendako akenda nga wasasudde ekifo kugambye nga twasasudde ekifo nga twajja n'abaana ku ssomero tubapangisiriza akazi okumala mwezi mulamba bakola rehearsals babeere ready for the show ne tufuna abantu 3 paka kyamani w'ekitundu yatunula ati nga amazike gatuyitamu aga abaana mmwe okitegedde nina kyenzijukidde we twayita abantu mu Royal Theatre bagiba tulabe bino ebintu babali bye lyatuzanyisa seri bwalese ekyakali Sheila the housemaid ebyo ne tuyita abantu bagalo jjo tulaba ne tugamba katubayite ku bwereere abasire tubatwalira ne tiketi zaffe tebajja era ne batajja twakola omuzannyo mwandize ne muwagira abantu akajegere ku Royal Theatre awo twakuba tiketi za bwereere Mwembala Kamunyagwa yali akaje Kawempe Serunjoji ate obola bano bone bo bayite bya theatre tebabitegya Karumba Enakawa twayita abantu abo bangi nnyo ne bajja Nakiwala Florence Nakiwala Kiyingi yakagende Mengo kati bwe tuwandiike balo tujiwandike Florence Nakiwala Kiyingi batugambye yagaba bwe twagitwala mu office ya Florence bagunywa nkalupo ye yajja nge eri address to Florence Nakiwala Kiyingi twagitwala bagunywa nkalupo naye yasoma kugamba nti bannange temwayise mulala kasala bako Florence naye yagira natugamba bannange ebyewaffe Mengo mubimanyi ffe waffe tebaayo ssente kati munsubira mu ssente nga a guest of honor tumala okungayo nga tujeyo emitwalo 6 mukabbaawo naye jjukira show yabwere naye twayisanga akabbo Royal Theatre ekubye bweti yonge ejjula bambi beba byabwerere ngejjula tumala okuyisa ne tugaa guest of honor situka yogera otuwadde mmeka nagamba wadde million 3 twagala guest of honor bwayogera 3 abalala bagere bakole kyakoze mukwano baatuula tebaasituka era ndowooza twajja emitwalo nga 25 mu kabbo twayisa kabbo ka Royal Theatre awo omula mirembe mwami Katolwa naye yali yatumanyiira ng'abuuza abaana basasudde amazzi n'amasannyalaze nti ye mubaleke ngende ne weekend ndijja n'abawa simamwe mwayitako Lord Mayor ali ani yakola omuzannyo n'ayita Lord Mayor ng'azibaze ssente naye nga Lord Mayor bambi kyemwagala kaayimuka ffe twaleeta tumwine Lord Mayor ng'ayimuka n'agamba abantu bano ebino ebintu mubijjumbire abaana bano mubawagire era kati mwabazze muyite n'abalala kati jjukira mba mwayise guest of honor mba munoonya ki sente ng'agenda ffe tumwine kye yatukola yasooka n'ayiwa amagye street eyo yonna ejja n'emmotoka ate awo ng'omuzannyo awo aba gwadde vibe tegere bayiwa abana ne bagamba kiwedde twalina amaanyi yatuwa ku Nomogala nga gye twali rehearsals wama mwakulyangawo ku Nomogala yatuwa Nomogala mmanyi mwe bwe twayitanga nga biganye naye nga buli kibiina nga mutusula kisuule ate tutya mwate nga bonna bali mu baagala ino omukazi atudde ku mukwano bino byaliwo bw'aba ayagala agende byaliwo baawo yalinga yayonoona ekibiina nga bonna abaagala bw'aba oyagala genda ate munnange tunaagana kunyuma byafaayo bya muntu tutandika olimba abalabi n'abalabi betukolera wajja mu theatre fenna ne tu era naye singa tayagala bakazi era naye tiyandikwagadde ayagala ogenda agende bwe n'ofuna bikowoomu n'osirika kati ate ffe abaafuna abaffe abatali abaali ab'okulwanira ate naffe oyagala otwononera obufumbo bwaffe temwanze nabazira mukwano ku mumwa gwange mali tewali ayinza kunkwana ani yali ayinza okunkwana ku mumwa gwe nalina jjukira nga sikuuma kyama nga wojjira bwoti noŋŋamba bwe ngenda ogenda nnyumizeeko abalala jjukira nze nali siina mizi naye we twamala twakulekerawo naye ne banzijawo twakulekerawo taata Sam ne muzira bambi ne kantya kataata abasajja bambi tebaali njogera nnyo
nakati chovola ba munanga olaba tokoogera nnyo ntino naku practicing amangu nemanya kirijja maaso kati kwendya. But I love your consistency. Fa abatabadde kubanga nze nali nkusinga obubi. Ojukira nali nkusinga obubi nga sina gwentya omuntu yenna muyisaamu eggaali. Naye nze nemanya nti no. Hana Kasule bane wali mulala nnyo. Nali mulala. Ng'ekisooka tosirika tonyigira mu ttooke ate nga buli we bakola show baako n'olutalo okimanyi buli we mukola show ng'oba either nanyini theatre muvuma agenda okuwa toyi bano be bataddewo mbu nno sima be batwala theatre olwo kati n'oyingira wano buno obwana buno bwe mutendeka obwo simanya kazereeti simanya biki banange mutegeere no theatre be with respect ebimu osussizaamu nedda mukwano najjako mu rehearsals zammwe nga tuzze bazanya mutusabyeyo wali ku gundi kunesomero ly'abakulu nakivubo ne tutuuka leeti. That is the discipline. Nyabo watuwa ekyali olaba nti kakati gy'oli obijjukira. Nyabo nga muli bakambwe nnyo basajjamu abasatu. Twali bakambwe. But tubaddewo amaanyi gatuwedde kubanga mwe mwa upping a game. Mwe mwategeera ensi bw'etambula. Ne mugenda nayo. Bambi neddeewo. Deewo yajja ali professional. Lwakuba bambi baamusiba. Mwatuyigiriza empisa zino zentambulirako. Gwe n'ekigambo mpisa temusobola beera mu statement. Mwentambulidde Mukama nnyambi era singa temwampa musingi ogwo. Ekituufu singa ensi eno egaanye. Naye mwampa omusingi omulungi mbeebaza. Naye kati bino byonna byoyogera abantu bagamba naye akasajja kalabika kakulu bwe kaba nga kaali katendeka balinga bato. Kasule twabasangamu nga wallahi nga mwe kwe tulabira Kasule mwali muzannya. Nakatuzanya bayira. Nakati muzanya lwakuba just theatre. Tekyali y'amaanyi nga bwe twali. Bwe tutuuka okuzanya. Tuzanya ate nze bwe ntuuka okuzanya I give in my whole. Nkumanyi. Nsobole okujjayo ekyo ate Kasule njagala gy'oyagadde mu theatre. Ekituufu. Just abantu abaliwo abasiima bange bayina enge mu mitima. Simanyi abantu b'awaadi wano bazibawa basinzidde ku ki? Theatre nga theatre eri forgotten by everyone. Government entities, by individuals, amawulire nti katola baino show gye ndikola. Abantu abampadde interview bakwogereko oba balira ku ngalo. Ye mwe abasobola okukola ki? Era nafa abatheatre twali twagira. Twali twatuula. Ekintu twali twakivaako. Naye na uppinga game ya theatre era abantu bandibadde bafuna we bansiimira. And I think from now gye tweyongera nze nkugambye ngenda kubanga nkola theatre. Ate nyinza okubanga gye zinaatuuka maaso. Najja wano nendaga abantu nti theatre esobola okukolagana n'abamawulire. Musobolanga theatre ng'abalanga ekivvulu. Ekyo nakyo nekibateera awo. Tusobola ogiranga singa abamawulire bakkiriza nti basobola otukolera ku ssente ze tukola ki? Kubanga zetusobola theatre ssente ntono bannange ate ze muteekamu nnyingi okusinga ze mujjamu. Tukkiriza oba tugaane bala theatre la bonita. For example, emitwalo ebiri abantu 100 ne bwe olutuuzizza oba ne miliyoni 50 naye ngenda teeka kalango ku TV nya nga zimalawa miliyoni 50 ebbanga lengenda okulangira. Ate ebisigadde nina stage, nina costumes, nina abazanyi. Ate theatre eyo abazanyi bayitirivu. Kitegeeza neetaga miliyoni 10 okufuna miliyoni 2. Sponsors beetaga numbers. Nti nze bwe mugamba sponsor ne mugamba ngenda kuleetera abantu 100 mu theatre alabanga atakola ki? Eryage n'omuleetera abantu 15,000 oba mutwalo ekyaddondo we cannot compete. Ono nga waali nange wendi tasobola kuwanza sponsorship. Omwana wa theatre kakasa wa sponsor nti bambi jango era bano abantu bano baddala. Baddala. Bwe nobeera ne poster ya theatre. Ng'eriko bano basponsor bano. Mukaaga. Nga kwe bali bwe bati nobalabako boti nga kulika kwa miliyoni 2. Ne mbagamba mmwe mulina ekintu kye mutamanyi wano gye bayita theatre. Lwe nategeka ku Serena. Nga gundi yange poster eriko ba sponsors ate nga buli muntu yampadde ssente. Naye kale era balaba nga bajja ku balaba Serena. Nga bakimanyi Serena osobola gituuzaamu abantu 15,000. Olw'okuba sponsor ayagala numbers. 15 kipise nnyo ekutuuza bameka 15,000 lwetuuza. Obadde ogamba otya bro? 15,000 ate kati waggulu batandise okubagobayo. Kati ennaku zino olaba abantu nti waggulu tebakyagendayo. Kati olaba wano wansi bwe babawa. Bwe kira bwe baya 15,000 kati wansi awo nagiteeka ku mitwalo 10. Ate kati kyo kyazijjayo bw'obateeka ku 10. Kati nayo yafudde. Kati oyina bateeka ku 2. 2 emmeeza ebeere ya miliyoni 5. Mu ekonome yaffe. Ye oshegedde
kati gwe saasira buli mwana akola eki kati alinaba era bannaye mbasabanga nnaku z'omwezi lumu wallahi mwekake kale gule yeji anti gwe bw'oyogera lumu abantu bayinza olowooza mwaka gujja November ono Friday eno tuwagire Kasule tugenda tuwagire Kasule ate nze kinyiiza ku baana ba theatre bannaye ffenna tugenda omanyi ba theatre tuli bangi buli omu bw'avaamu ekyejeji tuba tetwetaaga na bantu beewabweru naawo baakitegedde era batandise ekituufu aba theatre kati essaawa eno mpezaawo 50 baategedde obulumi anti buli omu ennaku akozeeko ku show si byebiri bye baalindanga shami kati mulabe bwe bimusala kati bwe binsala naye bikusaliramu bishamu ekirala kye twalina twategekanga show nga group New World yetegese Streamline yetegese kati nga efforts muziteekamu kiki kyenkanyi naye okutegeka show as an individual ne banno booli nabo batuka ekiranga bakulaba bulayi bwe bati ne b'oyisa okuzannya na boogenda okwa platform okuzannya ng'ogenda namuwa ssente agaana okulanga akulaba bulabi nze gonyumiza mukwana ebyo nabira nze theatre eno akulaba bulabi naye tubasaba bajje banange mitwalo egi ebiri ekirala shami emmeeza 5 emmeeza 5 yenjawulo gye tugenda okukola Ajarafa aguze emmeeza Ajarafa aguze yasasudde aguze emmeeza akyali n'emu aji waffe oyo nze aji kankubuleko aji omulaba buli wenkola wano ekintu oyo omusajja gwavumira wali okubula omutta aganya ogula tiketi nejjo namulabyeko awo ennaku zina neekweka olw'okuba wamugamba ogula tiketi anize tiketi kati nze seeguya abantu akugamba onoogula tebo yange oba nedda kijja kugula bw'aba tagulanga bw'aba kwekweka muleke so Ajarafa ati yongera oguleyo emmeeza eyaffe aguliremu atugulire ate nze nange mmale ngule ez'abantu bange kasimu kaye kankajje ku musana musanga tekolagana na musana ate ekirala kagirawo katereko male osookolabo basheekoze kubanga kayinza okufa ate nga ebintu ebyo mbimanyi naye maama ate nawe ogenda onkwasa nnyo ennaku onfudde nnyo vulnerable ninga ontwalanga obanga nesho empisa zonna zimaleeyo bw'ogimala bavume sijja bavuma by the way okuvuma nnakuleka for good and my country for good okuvuma nakuta kubanga tewalina kye wafunamu sina kye nafunamu ate nno mmanya nti ndowooza nali nkwetaddemu nga nze waffeeka si kyendi si kyoli naye kati ffe kwe tulya a village from Mitiana nedda nze ate toyinza kummanyiira nze bw'ommanyiira nkuwa nze nkuleka oba tommanyi anti yenjawulo oli we Namuŋŋoona ndi we Mitiana Namuŋŋoona ali ku Bawalakata ku kkubo nakulya ku kkubo ng'emmotoka zaba nga zigwa ku accident mmotoka bwe zibayitako bwe zibaleekaanira kati mwe no problem naye nze ndi wa Mitiana ne mmalawo ekumbi emyaka nga 18 ndi awo kati oyinza okwanka ku Bawalakata bw'oyitawo kati essaawa zino abagamba nti oyo mwana wa gundi baki we bali bakyaliwo naye nze ntuuka newaka we nakulya mpitawo nga wakyaliwo tebannamenyawo ekyalo kyonna nga bagamba wuuyo omwana waffe akoze eki kati wemanga nange wentuuka ewaffe ntuuka era ne bagamba wuuyo omwana waffe wuuyo omwana waffe kabavuma wuuyo omuvumi waffe yoyo aze bw'omumanyiira akuwa bw'ojjanga oli diplomaati aba diplomaati jasiti omwana waffe kye tumumanyiiko takita she does not tolerate nonsense she does not tolerate nonsense but I also don't tolerate nonsense kubanga Kasule kankubulireko laba aliwo wano omuntu wakumanyiira n'akuyingira n'atandika okwenyoolera mu mubiri gwo ng'omuwulira ogenda okuwulira wamulese yenyoole ng'akusunye akusunira mu mubiri gwo n'ogamba musiru gwe nawadde wanakuyingidde olaba osirise yenyodde osirise ogayo itizo kajja tuukaako watuule n'agamba osirika kinno n'akusuna n'apamamu mu mubiri gwo n'apamamu n'ogamba omusiru gwe nawadde ddembe apama atya mu mubiri nempola kale ekisusi ovaawo ng'akuddukanamu nze Kasule kubulya nadda abali tokisussa nnyo n'ogamba kati which kind of nonsense is this by the way eriyo omuntu akuyingira ennyo n'owuliranga bw'oyingira omuntu tolemezaamu nze kati waliwo omuntu tuli awo twayawukana nali ndi awo simwogerako sikola ki najja naagala erinnya lyange ne bw'oba onjogerako kirungi ne bw'oba onjogerako kibi toddamu kunjogerako nemmumala ne ŋŋamba okay tewaliwo kyamaanyi kyaliwo
naye bw'obanga embeera ogituusizza wano zomanyi simanyi kukyawa abantu olulendeekerezo kati omuntu bw'onkyawa olulendeekerezo nkukyawa olulendeekerezo ne ŋŋamba oke ne bwe kinaaba kirungi ne bwe kinaaba kibi ne bw'onaaba okoze ki sijja kwogerako ne mumala oyo ne mumala oyo gwe nabaleetedde agenda bafuukira ekizibu oyo omwana taleega kuba ebbeere lye eddungi terigwa liringa lyange taleega tayambala mpale bwetyo bwe tumwagala bwe tumuzimbye oyagala ki kiki abaana obaleetedde ebintu ebiva mu America ye tyubu ziri ozireese kalaba kabigula kabigula ako kawala kange kabigula oyo omwana mmutendese toyinza kummanya ne mbasiriwe in my absence she can do exactly what I do eyo ensigo gy'osize tutambuliraawo nsize tendekayo ne ku balala ab'ebirala abaki ab'ebirala kubanga bano tubeetaaga bakola bino oyo omwana muzannyi mulungi ya muzannyi mulungi naye seeri ewaffe ewa mu theatre mu theatre ndi mu muzimba oli mu muzimba eka naawe ate munnaffe abazimba ate naawe olwawo okudda munnange theatre ogimanyi theatre natuuka ne mmanya nti theatre eri etya nti theatre omwavu togisobola kabisa kaakati olina okuba nga okuleeta omuzannyo wano olinayo akalimu ate aside kojjamu n'ogamba ngenda guteekayo sigenda gufunamu naye it's my passion kaŋŋende ngutegeke Kasule kuba Kasule kati nze nkimanyi it's your passion okitegedde theatre is my passion kubanga nze natandikira mu firimu apart from the play I told you about eya 2006 kati ate wano nga nnyingidde professional art natandikira mu firimu 28 gunshot yawo katubaawo ne tujja ne tukola paka 2011 wenyingirira theatre New World tujja ku Royal Theatre awo ne tutandika okukola 2012 paka 2014 serious business theatre fule ate paka 2017 2018 nenzirayo ko mu firimu naye bwe mbadde y'emyaka 3 covid jansanze ngenzo kola sina kyenkola ki sina kyendiko konze no katudde katukomeo mu theatre katukomeo to the roots is the theatre no mwako ogujja nina waneno gundi wa ku national theatre n'aba national theatre abantu togenda kutunda tiketi ya 5 emitwala 5 no we are doing something for the community eriku drugs kati nze nagamba si kwa kintu kyesifunamu ennaku zino ne bwe mba ndeeta muzannyo gulina okubanga already oba bazze oba tebazze nga natadde dda sente muki so kati nze nzija ne ngamba national theatre nti aba national theatre ngenda kukola high school eri ku drug abuse njagala ba sponsor nensooka ne mbanoonya bwe ziba nga sente tezivaayo ze njagala mu ba sponsor nga sinnayita nga nkireko ogenda oba ogw'omwaka sirina kyenkoze. Bwe nali ntandika this project nali njagala kukola ku mental health. I went through a lot of challenges in the past one year. Kujuke wagenda ko mu depression. N'emyezi nga I was depressed. So much depressed. Yali love mpozi? No, love teyali love pase naye na losing ebintu bingi as a person. Nafuna ebizibu bingi nnyo omanye so kuba left kumu bakubye kibi sente zibuze okola kino kigana okola kino nze ne wenda bawanti omuntu ayambadde saati ya bbulu saati ng'eriko ka bbulu bwe nabango wa URA ate nga tulina kyagikolera eyo baagi eggwanga lyagita munnange terina gye bagiroopa oba lwaki bwe baagala bwe bakola abala tusobola obbala opaka wanoga bannange Mr. President toyina woogiroopa abo bampuba okuula okunziza ku ttaka nga kiki misolo ya kampani ati nasuubulamu kaawo wasuubulamu bro nga tewanga nasuubulamu kaawo e Dubai ng'olinnya n'ogenda nga sigenda nga because my sister wange babiri ne brother wange bakyabirimu ne kati kyengamba nga bagukubira ano ntebe obanga gutuka nakawa wano nakawa kubanga ebyemmeeri ebyo ne bijja ne ngenda awo wali ogenda kufa muganda wange nali nfudde kati tulaba tewalaba mukwano gwaffe gwe bakwatira container nali nfudde n'atuukayo ng'alina mu container ebintu bya mitwalo 2 ejja $2 mu container mukwano
ng'omusolo bamukuba gwa mitwalo egi 5 ejja dola bebo yazirikira awo twali awo busimu bagimukubira awo uwe nyini we yazirikira beba batuufu ne tumuyolayola nti baga bannanga akyazirise baga bwamala okuzirika omugambe sane tuzeetaaga eyeyiwara era ebyasembayo nabibalekera nakati dayira wallahi nabibalekera ne ngamba Kasule for your peace of mind bibireke nobirekayo nenga mulimu nebitali byange tubyabaana abo bakadama basindikanga nobikiriya kati mwabakola mutya mwabakola mutya bannanga ebyo bintu bigenda wange bitwaleyo mu mmotoka wali tulalayo kupiraawo musuda ntwalayo ebintu mu mmotoka fa bintu byekisiru omwana tusiibula gwafeeyo ebintu omala kabigabagaba bwoto tunaafuna ate nga abadde abirese ng'agamba mbu bibye gwekitegedde so eyo depression eyo gye nayitamu ne njagala okukola ku mental health kubanga eno ewaffe mu art kinene ng'ate kiva ku bizibu ebyenjawulo nga nekyoliko mwekiri kati netulako relationships ezitagwa zetuyingiramu ezo network eri awo ogamba ono mumazi addako ye mutuufu n'akukola ekisinga ekyono kyewabadde naye kati ezo zonna kugamba obwongo bwaffe ne tuba nga twetaagamu rehabilitation buli kaseera kati n'okola otya n'ogivaako tulina wano organizations za mental health tezirina ssente naye ssente zaabwe era nagenda okola ssente zaabwe zeekulula nnyo nasooka ne nkigobera emyezi ebiri awo nga ndiku ekyo nga njagala nsooka enfune ssente ndyoke nkikola ekirala abeekulula nembata ninga Kasule toyina yakutuma bintu bino weeserebulating va ku bantu nze mu bulamu bwange nali njagala nnyo Kasule nga nagamba nina okukolayo omuzannyo ndaga abantu nti abafiira tusobolera ddala okuteeka ekintu ku Serena neŋŋamba kamba noonye ekyanyamba bajjera njagala okubeebaza mwenna abaali ba sponsors bange then neŋŋamba tusobola otutunda emmeeza ez'emiliyoni 3 lwaki abayimbi bazitunda baazigula kati nenga mama wange nina omutwalako ku Serena nga muwala we yategeseewo nga nze ndi ku order mpa order mama nga amanyi omugaso gwa theatre agamba mwana nga ndese ku Serena agitegedde kati yali tagitegeera n'okutuuka we yali tannagitegeera mama wange yali alaba ebintu ebyo ng'alaba temuli ki sente temuli future kaakati agenza olaba emikwano mama nga atandika okutegeera theatre ng'alaba bwendwala emikwano manyi twayina aba theatre twayina ekyo ekintu ojjukira solidarity eyo nga Kasule bw'olwala abaana ba theatre bokka basobola okujjanjaba mama we ne bw'aba agambye nti tazzi nze era mama wange bwe yalwala twali tukola omuzannyo baguyita enkambo mu ndegeya yali star parade mama wange n'alwala mu kiseera ekyo nga tuli mu production tuli mu kukola naye twavanga ku theatre awo abaana nga 10 ne tugenda ekiruddu gye yali kati nga dokita oyo dokita owa Saidina Saidina Bakali yamujjanjabiranga eyo kati yamujjanga ekiruddu n'amutwalayo n'amujjanjaba ate n'amuzza eri ayita yamuwayo kitanda naye abaana bakulaga nti bakolanga ki twalina solida era mama teyafunako kaseera nga biru z'eddwaliro teziriiwo newankubadde nga tetwali bulungi nnyo zabeerawo solida eyo yali unfortunately n'afiira era mu kiseera kyekimu production yemu kati nze Kasule ebintu byonna bye nali njagala mu theatre alhamdulillah mbifunye so nsabira na buli muntu alwanya olutalo lwa theatre luno byali abalamu mukama abimuwe byali abalamu ng'ayingira mukama abimuwe ne byataabala mukama abimuweereko kubanga theatre eno buli woolaba munno ng'ayeevuddemu wallahi bannange mukama ati mubalire kubanga theatre so byebyo tugenda kwera ku theatre la Bonita Friday enteekateeka ziwedde of course wetutuukidde essaawa zino nkumanyi ku stage olinga John yakoonoona ebintu bya stage gwe ne bw'otafuna bantu ozimba stage ennungi nze John omulaba John namuyigirako ebintu bingi twali tukola eri ewakato nga tulina ebintu bye tukola ne Kato teyali mubi mu stage production yali azikola naye bwe tujja mu theatre plays eza Spark John yaŋŋamba tulina okukola enjawulo mwajjanga ne mukola omuzannyo n'abagamba stage yagwe yaleeta kuba twaleetanga mizannyo nga gyali mikadde tugishuutinga nabuuza stage yagwe yali etya nti yaliwe tugikyuse n'akuwa ebyo John amala omwezi mulamba ng'ali mu constructinga stage ye wano ku lupapula n'agimala agenda ogijja ku lupapula ogiteekawo nga mbutuufu efuuse ensonga so enteekateeka ziwedde waliwo red carpet abantu bambala batya red carpet weeri naye saagala gifokasingako nnyo
tutaddewo ku muzannyo tutaddewo booth abantu bagenda kubanga genda kubeerawo wall. I'm celebrating myself, so bagenda kubeerawo wali munda nga bataddewo bulungi bakutimbiddewo weefunise okubeerayo ekifaananyi okole ki okipostinge mabega ogenda bayo Kasule agenda bayo Kasule kye bayita okwecelebrating okuwulira nti era guno omuzannyo sigunoonyaamu ssente nze nkimanyi guno omuzannyo gwakwewuliza bulungi nkimanyi abatamanyi tebamanyi ngutaddemu ssente nnyingi ate nga nkyaziteekamu sigenda zijjamu bwetutyo oba togenda zijjamu naye ekikulu celebrating kuba no one is going to celebrate no one. Ate nga we are worth all the celebrations. It hurts nti ensetu omuntu akusangana gamba etukotogedde ogenda ntu omuntu nga byoyogedde nze badde simanyi nti nno obikola, you know, because you don't come tubayise muganyi kyova olaba kati Kasule kiri kyembadde nga ng'ogamba mbuno kati ffe tukolayo mulundi gumu biki ssente nga teri Kasule kati nga boogenda okugukola omala ng'ogakanshuti nga akantu kateeke ku YouTube kaleeta ssente kati n'ogamba bwe kanaakwatayo osanga bwe naabayita banaakola ki banajja kubanga munnanga abaana ate kati ab'ennaku zino si yeffe bakambwe bw'obazanyisa bakambuwala. Ekituufu kiri nti that is the way to go. Theatre okutuusa nga tugijje ku theatre mu bizimbe mu halls mu theatre zino auditoriums ne tugitwalira abantu ebweru kati abantu ne tubajjanga eyo ne tubazza nti bwe nteeka ku YouTube ebintu abantu ne babirabanga birungi ne nteeka ku TikTok abantu ne balabanga birungi ne bagamba nti kakati mbayitira ba stars bammwe enjawulo nti 80% of the people abajja abantu ku screen obazze babagoba bugobya ate babagoba tebabawakiriza kwoli kino mubawa nagis kubanga abamu ku bo ng'ogyeko Shamimu abayina fundamentals abayina basics za theatre abasigadde ebintu babiguddemu mwatendeka ne tufunako ku mukono gwa Kato abamu tebayiga ne tufunako ku mukono gwa John ne tufunako ku mukono go ne tufuna ku mukono gwa Matovu Ntanda deewo mulimu abantu betutasobola kwerabira mu bulamu abamu tebayiga mbabaali mbabs omusajja yandibadde ali celebrated stars oba lwaki nedda stress ya theatre yebizibu ebyo wallahi stress ya theatre abantu katusoke tubateeke ku screen tumale tubajjeyo tubaleete mu theatre nebo tubaleeta mu theatre bakakase there is something they have been missing for all this time babadde babiraba wali bajje balabe ku raw manyi biko babakuba ekifaananyi tulina gye tuyita raw format ekifaananyi ekyo ekitali kifumbe ekikyali ku original so bajje mu theatre balabe raw ndowooza omaze nkumaliriza mukama wange kankoleko ne kubalala ennaku z'omwezi nga lumu ffenna November ku Lwokutaano luno ffenna tugwere ku La Bonita tugende tuwagire Kasule Robert ye celebrating naye naffe tubeereyo tujjukire nti twali abamu nga celebrating nga atoddeko emyaka naye ng'akuteeko ku myaka gye I am celebrating the 10 years of my serious business in theatre. Sagala balooze nti gye mazemu art gye mazemu giri 18 no sigenda kayisa omanyi nina obuzibu ninamu ka pride mpulira te kati akabbo tukayisiza nnyo era ne tutakafunamu ate tuddemu tukayise akabbo katukaleke tukaleke kale so tetugenda beera nakabbo so bannange musiibe bulungi mweraba ndowooza mu Sudan ojja okoleko naawe mulanga jangu olange musigundi ani Kasule bule tukole ngena kolera wano wazzeewo akasana. Executive Media. Focus, innovate, succeed.